okuva ku makya tuli ku dispatchinga bintu nga bigenda mu areas ez'enjawulo nga ku ssaawa zino we mulaba wano mu background ebintu bingi ebirala bikyali mu store bingi ddala. Sukaali, sabuni, buto, obuwunga bwa kasooli, cornflour, tugenda gaba mu community ne mama kits z'abakazi b'embuto. So yengeri gye tuyinza okuddizaamu abantu baffe mu community, twe tugenda gaba nju ku nju. Poza n'atugamba temujja wano gwe tubuuka, naye tugenda gaba nju ku nju, naye tukonsiderinze ebifo. Waliwo ebifo ebimu nga byo binyigirizibwa. Twakola survey kumanya nti abantu bali bubi, naye mu bulamu abantu tubeera twetaaga. Buli muntu abeera ne kyeyeetaaga buli lunaku olukya. Kati emmere gye tumanyi nti ekintu omuntu kyeyeetaaga buli lunaku, buli oluziba, buli olukwata. So kyevula twalowooza nnyo ku mmere ntugamba akawunga, sabuni, eyo basic need ya buli lunaku, kubanga buli omu ayoza engoye. Banaize ebintu bino byenfunye mbyagala era mpulidde essanyu kubanga mbifunye. Nabadde mmanyi oli awo banze nniza obutabifunako, naye nsanyuse kuba mbifunye. Funye akawunga, mulimu sabuni, mulimu buto, mulimu sukaali. That's great kuba nze olaba ne sukaali yennyini mbadde simulina.